Nga wadde omuwendo gw'ebyamaguzi bya bannayuganda ebyatotomose mu lutalo lukyagenda mu maaso mu ggwanga lya South Sudan tegunnamanyika, ekibiina omwegattira banneekolera gyange ekya Uganda Private Sector Foundation kiraze obwennyamivu engeri olutalo luno gye lwalese bannayuganda nga bali sseke. Okusinziira kwakulira ekitongole kya Uganda Private Sector Foundation, Gideon Badagawa, bannayuganda baafiiriddwa emirimu n'ebyenfuna okukendeera naddala mu bamusigansimbi kubanga akatale ke South Sudan kaagaddwawo oluvannyuma lw'olutalo okubalukawo ng'ate keekamu ku katale ka Uganda akasinga obunene naddala mu byokulya. Ekonomi ya Uganda bw'ogeraageranya nti akatale ka Sudan ke kabadde kakyasinzeeyo okubeera akanyuvu ennyo. Bannayuganda bazze nga bettanira okukolera emirimu mu ggwanga lya South Sudan bukyanga efuna obwetwaze ku Sudan ey'awamu. Bangi ku bano babadde bakolera mu bifo eby'enjawulo omuli amalwaliro, amasomero n'okwettanira ebyobusuubuzi. Sudan lwe yeeyawula ku mambuka ga Sudan. Akatale ako ne katandika okulabikira bannayuganda ng'akatale akalungi mu byobusuubuzi, emmere, engoye, construction, abantu abagenda okukolerayo ebintu ebitali bimu, okuzimba amalwaliro, okuzimba amasomero, enguudo, ebintu ng'ebyo n'okukola mu gavumenti. Ekitongole kino ekya Private Sector Foundation Uganda kiri mu kaweefube ow'okuwandiisa bannayuganda abaafiiriddwa ebyabwe ku ngeri gye banaabayambamu. Gasiita batandise okukunga abantu okujja okwewandiisa ababadde babeerayo n'okulaga embeera gye babaddemu n'ebintu bye baluuzinze bwe bali baddukayo, ebintu bya properties ze baaleka eyo ezaayonooneka, kugamba banaaba bamaliriza okukungaanya bino nga bwe twakitegeddeko. Tujja ddeeni kusobola okugenda twogeraganye ne gavumenti. Abasuubuzi baweereddwa amagezi okubanga n'embalirira ey'omu maaso olwo kibayamba okusimatuka embeera nga zino awamu n'okwekolamu ebibiina mwe basolooleza ensimbi zibayambeko nga bali mu buzibu. Kingdom TV, Nakalema Grace, amalindirire. This is Kingdom TV.